maaso g'abantu be mubulirize erikage. Mukama njagala mbeeremu abo abalibeera mu kibuga. Mukama njagala mbeeremu abo abalibeera. Sogo tuzze gy'oli mukama wange okusinza gwe katonda agulumidde okusinga buli kigulumivu. Oli katonda asukuluma okutegeera kwaffe, oli katonda asukuluma bye tulowooza. Waliwo bye tutunuulira ne tutya ng'abaana b'abantu, naye oli katonda ali waggulu wa buli mbeera. Oli katonda ali waggulu w'ebyo ebitiisa, oli katonda ali waggulu w'ebyo ebitumalamu amaanyi. Tuyimuse erinnya lyo kubanga lisinga amannya gonna. Tuyimuse erinnya lyo Mukama, tugulumize erinnya lyo Katonda waffe gw'osaanidde okusinzibwa, gw'osaanidde okuyimusibwa, gw'ogwanidde okuwaanibwa. Katonda waffe osinga abaana baffe, osinga abaami baffe, osinga abazadde abatuzaala. Ogulumizibwa omusumba omulungi, oyimusibwe gwe omusumba w'emitima. Tuyimuse erinnya lyo kubanga ddungi. Tuyimuse Kama asaanidde mutukuvu yo, ye mutukuvu omwana gw'endiga. Osaanidde yatwagala mukwano gwange. Tuyimuse erinnya lyo kubanga oli katonda agwanidde okusinzibwa, oli omu asaanidde okuyimusibwa, oli omu asaanidde okusuutibwa. Kino ky'ekiseera eky'okusinza katondawo. Ye katonda agwanidde okusinzibwa, ye katonda agwanidde okuyimusibwa. Amazima teriyo yenkana katonda waffe, teriyo katonda alinga katonda gwe twakkiriza, teriyo katonda afaayo nga katonda waffe. Mukama tugulumize erinnya lyo kubanga lye lisinga amannya gonna. Osaanidde mukwano gwange, mu kubeerawo okwo gwokka Mukama ewali obulamu, mu kubeerawo okwo Mukama ewali ekyokuddamu, mu kubeerawo okwo Mukama ewali amafuta, mu kubeerawo okwo Mukama ewali okuwummula kw'emitima. Tugulumize erinnya lyo nga tugamba nti osaanidde. Tuyayaana okubeera mu kubeerawo okwo, tuyayaana okuwummulira mu kubeerawo okwo, tuyayaana okutambulira mu kubeerawo okwo, tuyayaana okubeerawo w'oli Yesu, tuyayaana okutambulirawo w'oli mukwano gwange. Osaanidde omusumba omulungi, osaanidde katonda omulamu, osaanidde yatugula n'omusaayi. Oyimusibwe mukwano gwange. Osaanidde mu kubeerawo okwo wenjayanira nange, mu kubeerawo okwo kusaba ontwale, kubeerawo okwo mpumulirawo w'oli. Ata kusaba ontwale mu kubeerawo okwo mpumulirawo w'oli. Yesu kusaba ontwale mu kubeerawo okwo naba n'obulamu. Ontwale mpola mu kubeerawo okwo naba n'amaanyi. Ontwale Yesu nkusaba onnyambe, ompambatire mu kubeerawo okwo wenjagala. Ontwale mpumulirawo w'oli. Njagala kubeerawo
Muso kulukuta amatano mubisi gwenjuki wenna ebyo ebigambo bikuvaamu bigaba bulamu bwokka ogaba bulamu Mukama abakunoonya bakulaba beewuunyisa obawummuza ontwale mu kubeerawo kwonna abanamaanyi njagala kubeerawo Yesu nkusaba onyambe kubeerawokwo n'aba n'obulamu mpumulirawo woli Yesu njagala kubeerawo olyobo waliwo obulamu waliwo obulamu mpumulirawo woli mpumulirawo nagenze mutima gwange wegwetaaga mpumulirawo nange mpumulira bwe nkukadirawo nange njagala gwe yanjagala Yesu njagala gwe yangonda nange njagala gwe yangula nati njagala gwe yangonda mpumulirawo nange taata kwe kusaba kwange nze Yesu mpumulirawo woli mpumulirawo woli njagala kuwummula mukwano gwange njagala kuwummula mu mwoyo gwange omwoyo gwange gwagala gwe Mukama omutima gwange guyayanira gwe ssebo oli kyekuddamu eri embeera zange oli kyekuddamu eri obulamu bwange Yesu ali pasipooti empisaawo munnange oli kyekuddamu oli kiddukiro kyange njayana okuwummulira mu kubeerawo okwo njayana okubeerawo wooli Mukama njayana okutuulaawo naawe njayana okusula naawe Yesu njayana okubeera ekyo kyoyagala mbeere njagala kuwummulirawo wooli oli kyekuddamu kyange Mukama njagala kuwummulirawo wooli ssebo njagala kuwummulirawo omusumba omulungi njagala kuwummulirawo Katonda atyagoba wanika ku mikono gyo mugambe nti Mukama byokola teri abisobola gwe Katonda ow'amaanyi gwe Katonda ow'entiisa gwe Katonda atema ekkubo gwe Katonda alwana entalo gwe Katonda nyambye gwe Katonda obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okuwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo Blessed Gospel Promotions and Events era ye bategeka ebivvulu crusades conferences zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselectingira batuukirire gwayagala audio oba video production music direction okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles Blessed Gospel Promotions BGP Events Excellence Integrity Time and Hard Working.